tufube gano ag'okutya Katonda tuleme okugatwala nga galusako. Malayika si agenda obubuulira naye ffe Mukama tuloze tububuulire eri ensi yonna. Amaanyi ago Yesu bwe yali agoogerako eri mu Yokaana yamuyita omwoyo ow'amazima. Lesson weekend katuyigire ku bigere bya Kristo. Buterevu nnyo tweyanza nnyo tweyanzeege omulungi mukwano okubeera nga otwegasseeko program Lesson weekend tuyigira ku bigere bya Kristo ali ku Avento Productions ku YouTube. Bana intwala omukisa guno okubeebaza mwebale nkweyongera okwagala Lesson weekend era twebaza Mukama nti gye tukomye otambula ffenna we have gotten more and more viewers nga gye muli eyo mugamba Lesson weekend tetuyinza kugivaako tulina okubala nga tuyigira wano ku mukutu. Bane Mukama abampere nnyo omukisa mwebale nnyo okutwagalira ddala mikwana abalungi Yunasaani Matovu antwala omukisa guno nange okubaaniriza mu kwota namba 3 tuli mutunira amabaluwa ga Pawulo 2 emu ye yasooka eyokubiri yeyokubiri kwegamba ebbaluwa zino Pawulo ze yawandiikira abantu bano ng'ali mu kubazaamu amaanyi ali mu kubalungamya ali mu kubanenya ali mu kubatereeza kuba ekigambo kya Mukama the purpose buli kyawandiikibwa kirina okulungamya kwa Katonda olw'okutereezanga olw'okunenyanga olw'okubuulirira okuli mu butuukirivu. Get that? So yakola bino byonna mu kanisa zino. So tubeebaza naffe okubanga mutwegasseeko okubeera nga ffenna tutambuliramu ne kooti eno. Mukama mpadde omukisa olwaleero tulina abasajja ba Mukama ababuulizi b'enjiri bannakinku basanyufu nnyo okulaba nga bakozesa buli mukisa ogusoboka okubunyisa amawulire amalungi. Nina musumba nga tusubira Moses era ng'oyo ava mu Luzira district asinziira Ntinda wali ku St. Adventist Church. Sebo tusanyuse nnyo okulaba era weebalire ddala okubeera ng'otwegasseeko ssebo. Amiina. Tulina omusumba ffe Kayondo Julius Mengo Kisenyi St. Adventist Church abamanyi obulungi omusajja ono n'enjiri agibulira ne mu wino akatale k'eggwanga kasingayo obunene. Wali akatale akasinga obunene Uganda sinnakalaba bane munansonyi bajogedde ebifu naye omusajja ono abulirayo enjiri every Thursday. So tuli basanyufu nnyo okuba tulina ababulizi b'enjiri kuba eno lesson okwawukanako n'aboogera ku njiri y'ababulizi ba njiri. Munansonyi okyogera kino kinyizaamu naye nandi singa abadde bakola selections omuntu yenna atenyigira mu kubuulira njiri yandibadde taweebwa mukisa ku discussinga lesson eno. This is a lesson for evangelists kubanga evangelism in action where in Corinth kati awulizi b'enjiri kaboogere experiences zaabwe in connection with positive experience. Siwe kiri banaye baganda bange batawulira njiri munyigira nze yatugaba ku platform naye banaye kirungi nnyo okwogera ku kintu ky'okola. You know? Paulo kyevulaba nti he has authority ages basajja bazze babeerawo naye asigala nga authority kubanga ekintu teyakiwandiikako buwandiisi bino bye tusoma ebbaluwa. It is just a reflection of who he was. Kyeyali akola. Yes. So bwe tugenda otambulira era nga waliwo kyesaba okubajjukiza nti zino ebbaluwa twandiyise follow up. Wano lwaleero follow up work. Mubalekera zuula nomubasindikira omanya nti ensasa geguddeyo egindi ennaku zino abantu beebuuza okusiiga enjala mu kyaki kituufu oba si kituufu. Nowandiika ebbaluwa ng'eri mu kwadressinga okusiiga enjala oba ne bakuwandiikira nti ena biwerako
alabye muno omukadde w'ekkanisa anywa omwenge ennaku zino. Oba church board ennaku zino erimu ensasage y'amaanyi kubanga beebuuza ku musumba n'omukadde w'ekkanisa ani abaagituuza. Sajja n'awandiika ebbaluwa ng'ali mu addressing. So it was a kind of follow up and that is pastoral ministry. Buweereza bwa kisumba Paulo bwe yali akola naye ng'ali mu kulondoola oba okuddira ekkanisa ze yali Mukama ze yali amusobozesa okutandika mu kifo kino eky'Ekolinso. Ekituleeta ku lesson namba 2 eyogera ku the message of the cross. Obubaka obw'omusaalaba. The message of the cross. Saba okkirize mukwano gwange. Abasumba bange bano bagenda okunyambako okusobola okufeffetta to dig deep, tugende munda. Bw'otunulira omusaalaba ofuna bubaka ki? You get that? Yes. Somosoka otuweereye Sara tutandike bulungi. Katonda kitaffe ajjudde okwagala tukuyamiriza kubanga otwadde akaseera kano ate okwefumitiriza ku bigambo bino waako bye tuyiga okusomesa abalala ate era n'okubitambulira mu Mukama. Tulungamye okuyita mu Mwoyo Omutukuvu tusabye nga tukkiriza okuyita mu Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Amen. So omusumba webale nnyo balityo ddala. Omulungi atulaba tugenda mu maaso n'okwaniriza n'okwebaza okubeera ng'otwegasseeko. Tugenda kutandikira ku bubaka obw'omusaalaba naye n'olunyiriri lw'okujjukira lwabadde luli mu Bakolinso ebbaluwa eno esooka. Ziri bbiri ze tugenda otunulira naye n'esooka gye tukyalimu. Essuula esooka olunyiriri olw'18 lugamba lutya? Lwagamba nti kubanga ekigambo eky'omusaalaba bwe busirusiru eri abo ababula naye eri ffe abalokolebwa gemaanyi ga Katonda. Amen. Ekigambo kyaki? Ky'omusaalaba bwe busirusiru eri abo bwe busirusiru. Zaawo nange njagala otandikira obuuza nga tuli mu nyanjula basumba munyambeko. Is the message of the cross foolishness? Musajja ono Sisero kubaga in a young guy for the message of the cross is a foolishness to those who are perishing, but to us who are being saved it is the power of God. Wow. Sebo omusajja ono Sisero Omuroma ayina byayogera ku musaalaba. Yes. Oba oli awo ebigufuula ekigambo ekyo eky'obusirusiru. For example, abantu abaateekebwanga ku musaalaba eky'obusirusiru kibalabikako. Abantu abaakolanga ebikyamu omusaalaba guno eno guyimirirawo ku bintu kwegamba kukulemererwa, guyimirirawo kwabo abaziba emisango. Kale ensi beekooye. Kale Paulo wagamba nti nno bwe busirusiru ensi beekooye nga bw'ogambye betakyalinamu kalungi keeraba. Tewaliiwo maanyi gali mu musaalaba okusinziira ku musajja ono wakola ki bw'ayogera. Yes sebo. Nkulaba. Musumba. Sebo. Tuli mu kibuuzo kyaffe Musumba akizzeemu naye oba wakyali ayina akakunkuna eyo. Ekibuuzo kigambye nti omusaalaba busirusiru. Omusaalaba busirusiru. Ye oba nedda? Kiri tuwe. Genda maaso esewo. Musumba ngenze ndowooza nti kiri tuwe. Yes sir. Kubanga olunyiri tugambye nti eri ababula buki busirusiru. Those who are perishing. Okay. Naye eri abalokolebwa gemaanyi ga Katonda. So tugenda kukyekendenya mu ngeri za mirundi ebiri. Yes, kusaidia abana ababula n'okusaidia abana bakola ki? Abakkiriza. Yes. Kubanga kiri tuwe tusa kukikonfininga wamu wanoka. Kubanga Paulo munanzikiriza kino addingana nnyo okufa kwa Yesu. Naye nga mu lulimi lwaffe luli olw'abayizi ng'ali definite. Tayogera bwogezi nti Yesu yafa. Yes. Naye waliwo wangi mu mabaluwa ge malala bwagenda nga
n'okufa okw'okumusalaba alaga wa bwafiira ali interested nnyo mu musalaba si just kufa but the manner of his death yafa atya yafiira wa you get that somero olunyiriri oluli mu Bafilipi essula 2:8 nayo tulugatteko Bafilipi 2:8 2:8 agambye bw'ati yes sir. Era bwe yalabiikira mu mutindo gw'obuntu ne yeetowaza nga muwuliza okutuusa okufa era okufa okw'omusalaba. Thank you. So olagenda okulaba nga akiremerako nnyo. So muganda nga tulaba kyetuliko kyekino kyetuliko kigamba bw'otunulira omusalaba olaba ki? Yes. Agenda okubula alaba busirusiru analokolebwa alaba maanyi ga Katonda. Kati gwe bw'otunulira omusalaba olaba ki? Ekyo ekibuuzo kyaffe naffe atulaba kye tukuwadde. When you look at the cross, what do you see? Which message? Kuba weekend tuliku the message of the what? The of cross. The cross. Obubaka obw'okumusalaba. Ndoza tandikire ku tweyongereyo ne enjiri. Enjiri ki eri mu musalaba? Enjiri eri mu musalaba. Yes. Nzumba nge Julius Sebo tuyambekaawo. Otunulira akatundu kano akasande the gospel of the cross. Yes, yes. Erina ebintu bingi. Ate mwatu okyogedde bulungi. Okize ogambye ota? Okay. Tutunulira enjiri eno ey'okumusalaba. Tuli ffenna abaagalwa the gospel of the cross. Nti bingi ebyokwetegereza wano okusooka musumba tulina okwetegereza. Yes. Omusalaba guno kiki? Kubanga kati wano batulaga nti enjiri eva ku musalaba. Okay. Enjiri eva ku musalaba. Yesu teyakola birala. Kubanga yakola ebintu bingi. Yes. Ebyamagero, yawonya abantu. Naye lwaki? Wandiwozezza nti yes. there would be enough. Yazuukiza n'abafu. Yazuukiza n'abafu. Lazaro nakunyanga ali mu ntaana. Naye lwaki omusalaba guno guvaayo nnyo okusinga ebintu ebirala byonna abaagalwa? Yes. Tulina ensonga nga 3. Nti omusalaba nze nguyita life. Bulamu. Kubanga ku musalaba tufunira obulamu. Okay. 2. How? Tulinyawo. Sebo tuyinza kukolekerayo. Toyinza kistatinga. Okay. You must explain it. Okay. Kinyonyole. Nti wetegereza bwe twagwa mu buzibu bw'ekibi Adamu nga maze okunona ne Eva. Bayibuli tulaga bulungi nti twagwa mu kinnya. Okay. Gye tutasobola kwejja. Kubanga etteeka eri gamba tuli bakufa mirembe na mirembe awatali kudda. Okay. Yes. Naye Yesu n'atwala ekyo ekyali kirina okubeera ekyaffe. Naafe okufa matovu kwandifudde ze Kayondo kwe nandikoze eki? Kwe nandifudde naafa mu kifo kyange. Si kufa kyokka wabula n'okuswazibwa n'aswazibwa. Kubanga omusalaba gugenderako okuswazibwa. Yes. Gugenderako kubanga naye sebo omuntu yafa ku musalaba ogambye okuswala okuswazibwa okusinga okuba ku kika ekyawaggulu. Then n'okubona n'okuchunyizibwa. Yes, n'okuchunyizibwa kubanga tetubeeranga mu kaweweevu. Tebanywelangako mu mazzi ku musalaba. Yes. Tocha. Kati begamba nti bulamu. Yesu yatujja mu mikono gy'omubi. I get you. Kubanga tetwali bakuvaayo abaagalwa. Kifuna nze nguyita life. Second nguyita okwagala kwa Katonda okusinga okubeera okwa waggulu okwayolesebwa. The what? Okwagala okusinga okwa waggulu okwa Katonda kwalagirwa ku musalaba. Nti nakkiriza okugenda deep nakomerwa nga ali bwereere kubanga mu biseera ebyo musalaba gwatwalibwa okubanga kyekintu ekisinga okubeera ekibi omuntu yenna kyoyinza okubeerako. Era nze mu kitundu ekyokubiri nawe bwino gwenjagala obbawa ku Sisero yayogera ku musalaba. Webale nnyo musumba. Ojja kukitegereza nga Mukama waffe yalondawo enkola esinga okubeera embi n'agenda mu eyo okwagala okwo.
twanzenga nti life ate ne agaperaavu eya mukama waffe Yesu Kristo kuno okwagala okutaliko ky'osuubira unconditional love kwe yalabikira ku musaalaba ogwo. Amen. Yesu omusumba nze point ezebbiri zesinga okulaba wano ku message of the gospel. The message, the gospel of the cross. Of the cross. Musumba dane kyoyogerako akantu ku Sunday eyo waliwo enjiri eziriwo mu nsi. Waliwo prosperity gospel. Enjiri ey'emikisa bugagga ebintu ebifaanagana bwe bityo ate bitutta abavubuka birungi naye twagala okulaba enjiri y'omusaalaba. Omanyi Pawulo atuuka mu kiseera nga Abakolinso bali nti ono yasinga ate Apollo ate Kefasi ate gundi ono ye mubuliza asinga ono yakola kwegamba nga balimu ebyo bali mu mpaka ezifaanagana bwezityo naye ekikulu kye kiriwa ndi pastor gundi abatizza bangi ono yabatizza kwegamba li ebintu byosomera ddala obiraba ne leero sebo ekiriwo kati kyovola Pawulo awandiika waneno mu Bakolinsi ekisooka nyewa 17 nti kubanga Kristo teyantuma kubatiza wabula okubuulira enjiri si mu magezi ga bigambo omusaalaba gwa Kristo gulemenga okuba obwereere. Njiri ki gye tubuulira kyekyo kye tulina okwetegereza. Yes. Makulu ki ge tulina okutwala tusobola okuba nga ffe abagenda balaba Moses mwogezi nnyo alina nnyo amagezi ayogera nnyo theology amanyi Oluyonaani ne Hebrew olufilosofa alungi ebyo bikulu naye ekikulu kwe kutegeeza abantu nti Yesu Kristo yatufiirira ku musaalaba e Gologoosa era obulokozi bwaffe buli mu musaalaba. So ekyetaago ky'abantu si buyigirizeewo sebo ekizibu ekitawaanya ensi eno si kuba nti baavu. Ekizibu ekitawaanya ensi eno si kubanga nti politics oba n'entalo ezisusse. Ekizibu ekitawaanya ensi eno kyekyo Yesu Kristo kye yakomererwa ku musaalaba. Yes, I get you. The message of the cross. The message of the cross. Ono agambye nti the cross is God's surprising and all-encompassing answer to the sin problem. It is the foundation of the gospel message preached by Paul and the other apostles to a world that had a radically different world view. Otuuka mu nsi nga abantu balowooza birala. But something happened. Yes, wetegereza musumba wange atakakonnyeko ne kanyumira kubanga olwayo tulina zi PhD nyingi. Thank you. Mu areas ez'enjawulo. Masters, badokita, mu theology, mu science, wekike kyawaggulu bagane okumwezi olwaleero. Bachelors mpitirivu. Naye singa kyekyali ekizibu ky'ensi kufuna ezo nga ignorance obutamanya singa twatereera dda. Nkulaba. Naye kubanga si kye kizibu ky'ensi ensonga lwaki tukyali mu catastrophe gye tulimu olwaleero tukyabonaabona badokita ne bibasobera omusaalaba. So okutuusa nga ndowooza tugambe bwe tuti nga tugenda mu kuwummulamu okutuusa nga Chief Justice n'abalamuzi bonna abatambula naye Speaker wa Parliament ne bamemba Parliament bonna essiga eritukulembera okuviira ddala ku ntiiko ku President okukka wansi okutuusa ffenna ab'emiruka ng'obwesige bwaffe awakasolya ow'oluggi ow'ennyumba n'olumaka. Thank you. Yes. Ng'obwesige bwaffe buli mu njiri y'omusaalaba. Ekizibu ekituliko ffenna tuyinza oba nga tetunnakinogera ddagala. Tuli ku symptoms ze tujjanjaba. Bana katusooke tuwummulemu ate oluvannyuma bwe tukomawo tugenda kuba tuzuula ebisingawo ku bubaka buno obw'omusaalaba bwe tugenda mu maaso n'okwetegereza. Mukama abawo omukisa nga tukomewo.
Buterev oli ku lesson weekend tuli Wednesday Friday ne Sabbath. Jonathan Matovu nze nkubuuzaako nga nkutegeeza nti giweze emyaka 5 nga tuli mu kisaawe ekyokuweereza ono ku program lesson weekend era ng'ennaku z'omwezi 15 omwezi gwa July olunaku lwennyini lwe twatandikirako lesson mu mwaka gwa 2021 tugenda kubeera tula ekawempe nga twebaza Mukama olw'obuwanguzi buno bwazze atuusaako okuyita mu bbanga lino lyonna. Naawe nkwebaza okuba nti olaba lesson weekend era neesunza okulabako n'okuwulizaako nga twebaza Mukama olw'enteekateeka lesson weekend. Myaka 5 beddu nkulinze tubeere ffenna wali ettula ng'ennaku z'omwezi 15 omwezi ogwa July. Buterevu nnyo tweyanza nnyo mukwano tweyanzege olw'okutwagala ennyo kutambula naffe yakatwegattako naawe twesiimye nnyo twesiimidde ddala okubeera nti osiimye obeere ku lesson week eno tuyigira ku bigere bya Mukama waffe Yesu Kristo. Jonathan Matovu andi wano ne Musumba Kayondo Julius okuva Mengo Kisenyi Seventh Adventist Church Kampala B District oba Kampala Buwanguzi District ate ne Musumba ffe Musumba tusuubira Moses okuva ali ku Seventh Adventist Church Ntinda muje tuyita Luzira District obwaguuga sajja baliranye n'ennyanja Lake Victoria nenga ate eri mu kibuga ewoza ku mazzi zibafuuwako kuba kwiringira kuba Jona Sekitto naye nze ndi walawalako ssebo gwe owulira nnyo ng'ombe za piki nze ndi ku Northern mmotoka ssebo wammaate kati naawe toli bubi kuba gwe oba oyanga otuuka mu kibuga. Kati mikwano gyaffe abalungi tubeebaza mwebale nnyo naye kambajjukizeko kano nga tetunagenda wala olwaleero kambajjukize nti ng'ennaku z'omwezi 15 omwezi ogwa July gigenda bagiweza emyaka 5 beddu bukyanga lesson weekend etandika kuweereza Mukama mu buweereza buno era olunaku olwo tuli mu kwebaza kituufu waliwo ennaku zino baatugambye nedda ebintu by'okuŋŋaana abawera abangi tetubikola naye twagala otwala omukisa guno nti buli omu ne woonaabeera tubeere n'okwebaza okwo. A few of us tujja kuba weetuli naye naawe gy'oli eyo twegatteko tusobole okubeera nga twebaliza wamu era ssebo ekimu ku bintu bye tugenda okutunulira mu kwebaza okwo twagala ofuna kye bayita field camera nga yakujja kulaba musajja omulimu gwoli mukola mu wino twagala tugukwate bulungi nnyo oguli Entinda tugukwate bulungi nnyo so oli okwebaza kwe konna kwanaakola it goes to that. So Mukama abatuwere nnyo omukisa. July 15th next Wednesday tugenda kubeera mu kwebaza okwo so okuba ekirawo kyoteeka naawe era nga twebaza Mukama Katonda ffe 5 years down the road tetukitwala nga kya bulijjo. It's God's grace. Kisa kya Mukama kyekituusizza we tuli olwaleero twalanika n'abantu nga 5 abasooka okulaba lesson niwe owulira bino nga Mukama atuyambye abantu abasoba mu 100 every week we minister to them. Amen. So Mukama tumwebaza we cannot look at it as something for granted. Praise be to God, the Holy God who has been with us all this far. Tuli ku message of the cross. Yes. Bw'otunulira omusalaba olaba ki? Ffe we tuli koolaba omusalaba bubaka ki bw'otwala ng'oli bwe yaga nti bw'olengera oluseregende lw'emmotoka nga zoolekera entebe gw'olaba ki? Baida buli kintu ky'olaba kiribaamu message. Ate kisobola okuba ne message eyakyo ate naawe osobola okulaba message eyo kusinziira wa oyimiridde na ndaba ki gy'okirabamu n'ebirowoozo bye bisobola okudetermininga message gyo. Okay. Yes. Katugende mu maaso tulabe foolishness to those who are perishing. Kuba olunyiri lwe twasomye olw'okujjukira lwagambye nti ekigambo ky'omusalaba busirusi eri abo ababula naye eri ffe abalokolebwa emaanyi ga Katonda
gemaanyi ga Katonda agalokola. So omusalaba nga gwo tegwandibadde busirusiru naye gufuuka obusirusiru olw'endabayo receiving gwe recipient w'obubaka gwotapusa obubaka mu ntaputenki genda mu maaso refushiness to those who are patient. Kati musumba wange njagala okutegeeza ebigambo bino nti omusana gusobola okuliyakitinga ku muzigo okiwulira ne gusaanuuka. Thank you. Okiwulira ngulaba okay omuzigo omusana great illustration omusana bwe gwaka ku muzigo gusaanuuka naye ate omusana gwe gumu bwe gwaka ku bbumba likwata bwe liti. Kaakati mu ndaba y'ebintu ekintu kiri kimu musaalaba naye ffe buli omu engeri gyakitwalamu kyanjawulo. Endaba ye yanjawulo. Njagala okutegeeza ekyalo kino oba ekibuga kino eky'e Corinth mwalimu abasajja abagagga babyomere abanywedde abayimiridde basebinaagina babijodolo baagala amawulire agayinza okubakulaakulanya ng'enjiri eri gye nasoose okwogerako prosperity gospel. Kulaba naye kaakati banene abaleeta enjiri ate baleeta njiri ya musalaba. Nkulaba omusalaba gwe bamanyidde ddala nti ateekebwa ku musalaba is equaling to kikolimo mukolimire. Kati ate yenjiri gy'oleeta mu basajja babifeekeera fira mu nsonyi. Kati njagala okutegeeza muganda wange ababulizi b'enjiri naffe twekuba enjawulo ebiseera ebimu. Ogenda n'otunuulira omusajja ali mu Mercedes Benz mpulira n'ogamba kati ono mutegeeze ebikwatagana ku Kristo anaabitegeera ono otandika n'ojjajinga nti kati ono alabika yeetaaga kumanya accounts zirina tambula tazimanyi watuukiddeawo. What judgment yaffe bwe tulowooza yes ndowooza nange bulowooza sebutaati ffe tulowooza kale tubatiisa n'amaki n'amaaso mbeera efaanagana bwetyo. Bw'ayogera obusirusiru busirusiru is not insulting the intelligence. Tekitegeeza nti abantu b'e Kolinso bano bayogereramu nti baali basiru mu busiru bunene obutegeera nti ngumba tuutu bawumba tuutu waliyo bawulira tategeera byakola tategeera. Naye omuntu yenna atategeera kinyusi kyateekesa Yesu Kristo ku musaalaba omuntu oyo abalibwa mu busirusiru. Njagala okutegeeza muganda endowooza eba teriimu magezi tuba twogere bwe tutyo. Lwaki teba ya magezi? Lwaki teba ya magezi? Leka nkubuulire. Newobeera ne ssente zenkanawa newobeera n'amagezi agenkanawa n'oba nga wasoma nnyo okiwulira n'oba ng'olina buli kimu ekyensi buli muntu kyeyandyetaaze buli kimu kyewandyetaaze bw'oyoya ekibumba ng'osala nte osigala obonaabona. Nze neewuunya omuntu agenda n'asaba nti Mukama Katonda nsaba onfunire emmotoka ate ogenda okukomawo nti Mukama Katonda nsaba onyambe emmotoka baagikutte. Nti newankubadde tulina ebintu ebyenjawulo bye tutuukamu naye tuba tulina ebintu ebyenjawulo bye twagala okutuukako, twagala okulaakulana, twagala okufuna amaka, twagala okufuna biki. Naye ebyo byonna oli omugezigezi eri agamba butaliimu. Sulumani agamba ebyo butaliimu. Agamba nti ekikulu kya byonna olaba nga tutunuulira oyo yattibwa ku musaalaba amalawo ekibi ky'ensi. Si statasi yaffe si magezi gaffe kyekikulu wabula okutunuulira oyo yafiira ku musaalaba eggologoosa. Opposition zizonna zetufuna leka mbategeeze naddala ffe ababuulizi b'enjiri eri abo abasajja tusanga abasajja abawakana balina amagezi ag'obuntu balina logic. Naye nze kineewuunyisa wadde kyali bwe kityo mu Korinthi naye ekkanisa yayimirira mu Kolinso
ffe tugende tunywerere ku musalaba kubanga waliyo newankubadde abantu bangi bawakanya ebyomusalaba naye ate waliyo abo abakkiriza ebyomusalaba. Era njagala okutegeeza muganda wange obanga oli omu ku abo abatannategeera bulungi kinyusi ekyaleeta Yesu Kristo. Yesu Kristo yajja ku nsi kuno eno n'afiira ku musalaba ekisooka okugyawo obuswavu. Abantu nga balina obuswavu, abantu nga babonaabona. Yes, sigwasoose okuswala ngulaba sigwasoose okuswala sigwasoose okubonaabona. Njagala okutegeeza nawe bw'okkiriza Yesu Kristo, yes, oyinza okufuna okubonaabona naye obeera n'essuubi mu ye oyo eyawangula ku musalaba eggologoosa kubanga byonna byaggwa era yogera ekigambo kimu nti kiwedde. Njagala okutegeeza tukkirize ebyomusalaba kama Katonda ajja kutuwa. Foolishness to those who are perishing. Nejagadde kwegagalo nti omusana wegwaka ku muzigo gusaanuuka bwe gwaka ku bbumba likwata. Kwegamba enjiri ba recipient ba mirundi egi ebiri mulazi wadde nakyongerako tugendere nga katono nnyo wano maanyi yatulaze nti wakati tubadde ku busiru naye katwalane ku maanyi Abayudaaya engeri gye balaba mu musalaba n'Abaroma. Obanga wetegereza bakugamba nti Muyudaaya yasuubira Mezayo okujja, yes, abanunule mu Baroma bali babamalako eddembe, abali babafuga ng'abafuzi b'amatwale, yes, babeere mu bulamu obukola ki obweyagaza. Bwe yajja n'akola birala bye bataasuubira ne gubeera nga gwawunyirira zizi. I get you. Abaloma bo nga abali bakulira okuteeka abantu ku misalaba balabanga kintu kibi nnyo era bo Roman citizens. Nga Yesu bamulabanga kikolimo kiri awo kubanga bo nga bo Roman citizens teba batekanga ku misalaba. Kawabanga ennanga muntu ng'esoma Roman citizens nga tebakuteeka ku misalaba. Kitegeeza ki abaagalwa nti olwaleero naffe tuyinza okuba tulina engeri gye pasiffingamu ebintu bino. Naye kambuzi naye katono ng'ogenda tuwa ku perception. Gwe lwaki bw'omanya nti eyo uniform y'abasibe gy'otungisa ate ng'okimanyi y'abasibe anti amagezi g'omuntu no nze kale just kiyinza onnyiiza abamu kujeregereza naye nedda uniform okimanyi y'abasibe naye naawe n'ogitungisa mu kiyembe nga gy'ogenda okwambala ng'ogenda mu lukiiko. Sawa Musumba, Bayibuli egamba nti engeri za Katonda si engeri z'abantu. Engeri gy'akolamu emirimu gye ate ffe tubiraba bulala nti Katonda ye kyalaba oba kyayita amaanyi bodda mu magezi ag'obuntu ate ekyamazima yo tebikola makulu kubanga awo wennyini nze wedde ekibuuzo kye nnina mu mutwe kigamba why do they take it to be foolishness? Lwaki bakitwala okuba kubanga bali mu magezi ga buntu mwe balabira naye ekuva emabega yonna bamanyi omusaalaba ng'era bwe mwogedde kintu gye bateeka abaziba emisango bannaggomola abakolemiddwa akalabba akakyasinzeyo okuba ak'entiisa. Yes, you get that nti ne perception yabo already eriko evidence facts ziriwo ku meeza kati nze kyembuuzaawo nti anti ekyo olwaleero Mukama kye yalonda yayisemu obulokozi. Okay. Sebo. Musumba katono Musumba. Yes. Bw'obanga osoma wano kiringa olwaleero bwe tuba nga tubuulira okuzuukira. Yes. Nti bannange akaseera kajja tukatuzuukire n'abafedda abantu abasinga batusekerera. Kubanga endiga yo etegeerekeka omwana gw'endiga bamutanga mu ddagaano enkadde. But now oli bweru wa Yerusaalemi gy'ofiiridde ku lusozi olusozi olw'obuwanga baga sikaalu hero of sikaalu battirangako era abo bantu kwegamba ekifo kyennyini we battira nokina history omubi n'abakwetolodde omu mubbi omulala mutemu. You get what? Yes. I mean, tuli ku message of the cross. What's the message? Bubaka chao kubanga ndozanga tugenda ku Tuesday. Bubaka ki obuli awo kiki nnyo Katonda kyaluubirira wano ku Tuesday? Power. The power
of those who are being saved. Kansubira n'omulabi waffe ayinza okugabanako naffe kyalowooza ku nsonga y'emu. Naye nze wano njagala okwogerako ku kintu kino wammanga. Nti singa bakubuulirira emirundi egiwera ne bakubuulirira omulundi ogusooka nti ekituufu kye kino gwe n'osalawo okukola ekikyamu. Omulundi ogwokubiri ne bakugamba naye wandikoze kino naawe n'otandika okuwulira muli nti mu butuufu nandikyusizza naye n'ogaana okusalawo okukola ki okukyuka. Mu lesoni eno mulimu ekigambo ekiyitibwa apolimi. Apolimi kigambo kya Luyonaani okwereetera obulabe gwe mwennyini. Self destruction. Yes. Self destruction eno ejja etya nti otegeera ensobi naye n'osigala nga bw'otugambye nti otegedde nti uniform y'abasibe ate gwe mwennyini gy'otungisizza bwe banaakukwatira wali eri bagamba gwe oli musibe leka tukuyingisa. Abantu abamu tweteekako obulabe oli yaŋŋamba nti ssebo nze gw'olaba leka neenywera essigala lwaki ŋŋenda n'amawuggwa amalamu mu ntaana. Nkulaba. Kaneenywera akenge kange ekibumba lwaki ŋŋenda n'ekiramu muki ate nfudde ate ngene n'ekibumba ekiki ekiramu. Ate Musumba olabika gwe twawukanyemu katini. Yesebo. My uniform bwe nagambye uniform. This is what I meant. Nti Kristo he is a very way. Omusalaba gwa kikolimo gwa butujju gwa buswavu era naye ekkuba eryo n'alikkiriza bali mutwaliremu nkiwa sina bukakafu mala nti yalonda waffe bw'ati okifuna bulungi naye akkiriza to die cast rejected shame in shame torture. Kati nze wano kyendiko tituzikirira twagadde bakulaga nti oyo yafiira ku musaalaba yajjawo ki ebibi ekyo ekikutawaanya yakijjawo gwe n'ogaana ng'oyagadde. Okiwulira abantu abasinga bakati ku ssaawa eno babuuliddwa enjiri. Abantu abamu beegomba music leka ngeze tibanaye kwayo eyimba bulungi naye banaye muyimba bulungi. Nze mbawulira eyo banaye omusajja oyo abuulira muyina omusajja mu kkanisa yamu abuulira musajja oyo abuulira naye kyewuunyisa tugamba abuulira naye nayo bigambo byabuulira tetubikola ki tetubigoberera. Amaanyi agalokola gali mu kugoberera ekyo gali mu kutunuulira oyo gali mu kutunuulira ekinyusi ekyaleeta Yesu Kristo omusaalaba. Amen. So Musumba. Kyongera ka to the power kumaanyi eri abo abalokolwa kubanga tuwadde wano eri abo bazikirira. Zize gundi ebbiri ze twayogeddeko perception ebbiri ey'omuzigo ogusaanuuka nti engeri bulumu gya receivingamu message naye ne bano abalokolebwa ekibafuula okuba nti awo era ninawo ekibuuzo genda mu maaso ekibafuula okuba nti be balokolebwa Musumba wange n'abatulaba okutuusa nga tukkakkanye ne tujjawo amalala ag'obuntu ne tujjawo embeera zonna zonna ez'okwemanya y'engeri yokka gye tusobola okutegeera amaanyi agali mu musaalaba n'okukakkana naye bw'obeera ng'okiraba nti nze nasoma bw'obeera ng'okiraba nti nze nina ssente nze nina ekitiibwa nze ndi w'amaanyi nina emmundu n'ebirala tosobola kutegeera message eri mu musaalaba okuggyako ng'okkakkanye wansi n'otuula bw'oti mwoyo mutukuvu n'akubikkulira kubanga ebintu bino bya ggulu. Required to come down. Yes, okukakkana wansi kubanga Mukama waffe agezaho okutugirayo wa ekibi gye kyali kitukasuse nabo mayiro zaali mmeka. Kyeki tukase mu kikolimo. Yes, kati obudde bulungi omuntu singa kugamba naye gwe kale oyinza otandika okuwulira ng'emirembe gikuweddeko buli ekikubaako gundi yankolimira. Kati Mukama waffe agezaako okwambala ekintu kino atulagewo ekibi gye kyali kitusudde kyofula baasalawo okugenda ku musaalaba na byonna bye yayitamu okubitegeera ng'omuntu mu magezi go you have to come down
So teyafiira mu kitiibwa. Tewaliwo kitiibwa awo. Ko wali kibayita honorable death. Yafiira mu buswavu. Yafiira mu kikolimo. Yafiira mu kubonaabona. Yes. Which is these things ebikwetinga ku results z'ekyo. Yes, agezaho kulaga. Yes. So ensonyi ezaali ezange. Unainterpreter. Ensonyi ezaali ezange. Ekikolimo ekyali ekyange. Ennaku okubonaabona okwalina okuba okwange. Katusome Katonda Musumba ng'ojja. Olunyiri wano ndwagadde nnyo. Wano balulaga lwa Isaaya 5:5. No 5:3. Bagamba ti mazima yeetika obuyinike bwaffe n'asitula ennaku zaffe naye twamulowooza nga yakubibwa yafumitibwa Katonda n'abonyaabonyezebwa naye yafumitibwa olw'okusobya kwaffe yabeetentebwa obukirivu waffe okubonezebwa kw'emirembe gyaffe kwali ku ye era emigo gye gituwonya sebo tulokolewa lwa kisa kati ebikolwa byaffe tebirina kye bituyamba mu lugendo luno ekikulu kwe kukkiriza oyo yakola buli kimu kye twandikoze. One statement endala yongerwako wano egamba it was the cross that instrument of shame and torture which brought hope and salvation to the world. I get you. So God chooses the most rejected means ezisinga okubeera embi ennyo. Ali mutusomesa. The wages of sin is death. Olaba yafa. Bana twagala tulunzike Masiyo naakomererwa ku musaalaba so tuli. Yes. A Messiah crucified. Ekyo omuyudaaya asokikkiriza akitegeera ekyo. Musumba wange we balenya tonzijukiza ka point kenabadde njogera ne kakomya mu kkubo. Omanyi olwaleero naffe tulina ebintu bye tulaba. Abayudaaya bano tubanenya naye naffe waliwo ebitusumbuwa olwaleero. Asinaba kubayingira mu nnyo. Yes. Bulira omuntu tugenda kuzuukira olabe ensonga. Akaseera kagenda kutuuka tuzuukire twambaze emibiri emijja tugende mu Bwakabaka obwawa. Ajja kubuuza bukyangoberawo wali olabye yaani. Kale ngezaho okuleta perception olwalira abantu gye balabamu ensonga eno ey'okukola ki ey'okuzuukira nti n'abasajja bano Abayudaaya asuubira omuntu agenda okujja Mesaya gye n'amaanyi akankanye afuge Buyudaaya baddemu bafune eddembe. Ofunze yabassala. Ne bagenda okola political Mesaya. Yes. Nkulaba. Bababonyabonyeza batawanye. Ne bagenda okulaba omusajja ate engeri gye tuva okwogerako era esinga okubeera obubi ate gyagenze ate Pawulo abaga mweyengeri okuyita mweyengeri tugenda kulokolebwa. How come? So for them means sibalemesa okufuna endient. Webale nnyo kyovula musoma n'olwaleero naffe tufuna okusoomoozebwa nti kubanga tulina bye tusuubira oba Katonda waffe tulina ekifaananyi mwe tumulabira. Katonda musuubira okubanga bwe nnaamusaaba kinajja kumpeerawo mu nnaku bwe ziti. Ankolera birungi byokka. Yenjiri musumba gye yayogeddeko ya prosperity gospel. I get you. Nti Mukama buli omu confining nga olina ekifaananyi mu mulabira kimu ogenda kufuna obuzibu kubanga ate oluusi ayinza obutagira mu ekyo. Ena maaso n'okunyonyola. Ayinza obutagira mu kifaananyi ekyo kubanga bano kye bamulowoolezaamu olw'ebigendererwa byabwe ebingo eby'obuntu bye baviiramu obuki obuzibu. Naffe olwayo tulina ebigendererwa byaffe ng'abantu bye twagala Mukama aggiremu. Kati bw'afeeringa okujja mu eyo endabika ng'abamalayika bwe bakyalirako Ibulayimu ne bajja nga batambula byabwe nga abantu ababulijjo taze nabyo waatiro naki nti Katonda asobola okusalawo engeri yonna gy'aggiramu. And I think he loves humble means. Katonda ayagala nnyo engeri ezo ez'okwetoowaza ezo zimunyumira sikulimba kuba ne bwoba osomye Yesu Kristo obulamu bwe bwonna talina waasula. Yidde Nazaalesi zaalibwa mu kiraalo tebigatta. You get to see si muntu acravinga for attention
nti ayagala abantu bamuka omusajja yagenda balokola oyo omulaba oyo. Yes, so Musumba ekyo kyagusaako nnyo essira naffe mu bukulisa bwaffe nga tutambula. Mukama omulowoozaako mu ngeri ki? So we Musumba kimwogedde ekyo. Olwaleero ndowooza lwe lumu ku lutalo nga bw'oyogedde lwe tulina. Sijja kwogera kati mu kutwala enjiri. One of them. Yes. Eriyo amakanisa leero nga kibakalubiridde okubuulira enjiri kubanga banoonyayo engeri esingayo okuba ey'ekitiibwa mwe basobola okwanjulira Yesu Kristo. Webali. Nimbye? Tolimbye. Era olinaga nti ffe bwe tuba tetunnafuna stage bweti eyeffe tugireke. Ng'alaba oyimirira ku bibaawo bino n'asibako kapeti ka mitwalo 3 kakapeti ka black and white ka mitwalo 3 n'akateeka ku mbaawo ze ng'azikubye bulungi n'emisumaali nkulaga this is tekiweza naweza na mitwalo 10 kati ye muli alaba ng'awo tajja kusobola kgenda kati kambuuze ekibuuzo oba omufeebya lwaki ye yeefeebya ku musalaba ye yasalawo engeri esinga okubeera eya wansi ate gwe yagala okumuteeka mu yawaggulu. Sigaana kumuteeka mu yawaggulu kubanga Yesu okufa ku musalaba I don't think nti kijjawo okuba nti wawaggulu. No. You get that? Naye ate ali mu kulaga ki nti ne bw'obanga engeri zo ky'olina kitono nga kya wansi bino byonna byakulabirako jjukira nti nze nnyini njiri oba nze enjiri nakka okutuuka wano kati tewaliwo ngeri gye sisobola kwemanifestingiramu ne ku bibaawo ebyo by'oyimiriddeko ng'okutta akazindaalo akatono era nkyasobola okweyanjula eri abantu kubanga jjukira waliwo n'ayimirira ku kkubo. You get what I'm trying to say? Naye oli nayagala okugamba nti bwetuba tulina bajeti ya bukadde 5 tetusobola buulira njiri. Waliwo n'ayimirira ku kkubo ng'alina akazindaalo aka. Nange awo ate sigaana bane bukadde 5 buteeka mu njiri naye oba tobulina lwaki era tobulira oba bulina bukozesi. The message of the cross. Busooke buwere olyoke okola omulimu gwa Mukama. Ko waliwo n'abagenda otambuza ebigere era babuulira enjiri. Ensonga wano endala katundu kano ko tuli ku messages from the cross. Omuntu bw'agamba Messiah crucified. Katonda afa. Okay. Katonda afa sebo. Wanje ino nsonga ya kwetegereza. Soko kidamu. Messiah crucified. Ono Messiah ye yatwaliwo okubeera yafuka kamafuta. Yes. Kati omuntu ali mu kifaananyi ekyo. Omuntu akuba ekifaananyi kiva bawo bannaffe bakalubirwa okutegeera ebigambo bino. Bwe mugamba kubanga alina amanyi bwekati ate yafa. Okay. Alwakyawukamu. Katonda afa. Katonda afa. Yafa yali Katonda oba yali muntu. Awo nawo waliwo controversy mungi nnyo. Sebo nayenze ngenda okunnyonnyola awo. Asooka enjogera nze ku kyenda baawo. Nga tuwunzika bannange. Katonda asobola okukola ekintu kyonna singa aba ataasa bulamu bwa muntu. Wagala kuyatwagala. Naye nange mbuuza ekibuuzo. Oyo eyajja gye tuli kigambo yafuuka Katonda, kigambo yajja gye tuli yali ajja gye tuli yafuuka ki? Afuuka omu ku ffe. Katugende mu maaso. Get down no. Kubanga kati oli ajja kugamba nti Katonda layika gwe baaziika. No, Bayibuli erikiriya. Kigambo n'ajja gye nalabikako gye tuli yafuuka omuntu. The Son of Man died on the cross. Webale kajjayo nnyo eri bannaffe oluusi abakitaputa obuki obulala. Tuli ffenna abaagalwa naye Mukama alondawo engeri zonna kyekyo nabagambye nga tutandika nti okwagala kwa Mukama okusinga okubeera okwaki okwa waggulu yakulagira awo nti n'afuuka ffe n'okufa n'afa. Kubanga thank you soko osome passage eyo tugimale baba Seba Philip 2 olunyiriri okutandikira ku lw'omukaaga otuuka ku lw'omunaana. Ndoze ejjo tumala bagamba bw'ati gamba eti oyo bwe yasooka okubeera mu kifaananyi kya Katonda teyalowooza kintu ekyegombebwa okwenkanankana ne Katonda naye ejjako ekitiibwa bwe yatwala engeri y'omuddu n'abeera mu kifaananyi ky'abantu era bwe yalabikira mu mutindo ogw'obuntu ne yeetowaza nga muwuliza okutuusa okufa era okufa okw'okumusalaba.
Wow. yali akimanyi yasobola okuba Katonda Yes. naye nakka Neetowaza mutindo gwabaki ogw'obuntu afa ku musalaba nga mutindo gwabaki gwa buntu love. naye omuntu ataliko kyakunenyezebwa kyonna ozeke kasinga okutwadde yagadde just okunyweza Yes. twagala kuwunzika kuba kadde kaweddeyo Kristo ono tumulabye nga busirusiru eri abagenda okubula tebayinza kikkiriza nti omusajja oyo afiiridde ne ku musalaba gwe batutte ng'emikono bagitadde gye baagala abaganda balina ekisooka awo sijja kyogera n'afiira mu nsonyi bo bamulabye nga tebajja mukkiririzaamu era bamulaba ng'obusirusiru kyobola bagenda kubula omusango gwabuuzibwa guli gumu kugaana Yesu Kristo. Yes. On the other side abagenda okulokolebwa bo balaba amaanyi ga Katonda agolesebwa wano ku musalaba. Yes. I don't say nsomanga nti tewaliiwo mu byafaayo linnya Yesu Kristo uliyayatiikirira ennyo nga Yesu afudde ku musalaba. Era Roma lyatuuka e Kolinso lyatuuka mu Buyonaani Abayudaaya bonna lyasinga ne wali ng'akola ebyamagero. Singa baali bamutwala mu kazinzi ne bamutwala nti bamuttire wali ku kyoto kiri ekyasako kimanyi kirindi ku basaddakiranga ebisolo. Nze Katonda mwagaddeko kye bayita strategy. God is a strategy. Alabawa wanaafunira ennyo. Sitaani yali alowooza nti ate wagenda oliira. Kumbe on his grounds ko bagenda omuwangulira. Musumba kituyita naffe okubeera strategic mu bye tukola. You are very right. Oli musajja mutuufu nnyo. Naye katuli mpunzika. Okay. Ekisembye wano Kristo amaanyi n'amagezi ga Katonda. Basaba taata ekigambo kimu bibiri. Ku nsonga eno Musumba onzikirize tusome olunyiru. Luli luda. Kitabo ky'Abakolinso ekisooka essuula 1:26. Abakolinso ekisooka essuula 1:26. Yesebo. Ayina ebigambo ebyo. Biwandiyagadde tusomayo Musumba. Yesebo Musumba bw'otuuseewo. Kubanga mutunuulire okuyitibwa kwammwe abooluganda ng'ab'amagezi ag'omubiri ng'ab'amagezi ag'omubiri si bangi abayitibwa ab'amagezi ag'omubiri si bangi abayitibwa ab'amaanyi si bangi ab'ekitiibwa si bangi. Amagezi g'emmere n'amaanyi g'emmere na byonna byetukola nga biva mu mmere mu ngeri eyo tosobola kuyitibwa tosana kutegeera bigambo bino wabula nga tukakanye ne tukkiriza oyo mu mbeera yonna gye yayitamu ne tumukkiriza nga bw'ali eyabeera ku nsi emyaka 3 gyokka ne tujjawo byonna ebitwetoledde ebitibwa n'ebirala n'omukkiriza bukkiriza ojja kusobola okubeeramu kuba ayitibwa era n'okulokolebwa okuva mu nsi eno. Kubanga ago ge magezi ate bw'ogaana amagezi omusumba omutwe guno wegufuna obuzibu omubiri gonna gukyankalana. Kati bw'ogaana amagezi n'obiteekamu emmere n'obiteekamu ebitabo you are done. Webalire ddala Musumba njagala n'owunzi kutya taata kuba abasajja ayagala kungoba. Abasajja abamu bagenda ne bagamba nti nze bw'onkuba oluyi ku ttama lino nja kuddiza panchi ne ku ddala wewe nedda sebo kyeŋŋamba kye kino mu ntegeera y'obuntu egamba nti kyonkola kyenkukola mu ntegeera y'obuntu tit for tat. Naye bw'otunuulira Kristo ky'agamba amagezi ga Katonda amagezi ge agamba nti bw'okuba eno okyusa noki tekitegeeza nti oli musiru. Waliwo ebirungo Kristo byali mu kulaga omwana w'omuntu byalina okutambuliramu obukkakkamu obwetoowaze obutalulunkana obutalwanagana ebyo bye bimu kubibula mu nsi eno kyoba olaba singa omuntu aba mwetoowaze biri eri bye tulaba the fruits of the ebibala by'omwoyo mutukuvu omuntu ng'alina emirembe omuntu alina emirembe ennaku zino eno wobeera nga olina emirembe n'abantu bayinza okugamba laba ono fala ensi eri misinde laba bw'atambula bw'ayagala nnyo akola ki
omuntu amanyi okukuba enkokola amanyi okulya enguzi amanyi okukola ki kati ku ssaawa eno ye mugezi yagamba laba nno fala nkulaba kakati awe ebigambo by'omusaalaba okukkiriza Kristo kiyinzika okulabika ng'obusirusiru naye gemaanyi eri ffe abalokolebwa era leka nkubuulire tuwangudde bingi kukkiriza gemaanyi ga Katonda. Yes, tuwangudde bingi mu kubeera nga tuli bagumiikiriza, tuwangudde bingi oli n'olabira ddala mu maka omukyala n'abeera ng'avuddeko n'omutunuulira bw'oti naye eri mu nkola y'obuntu ekyo kiba kikonde muweerewo oluyi biggwera awo naye bw'oba ng'okkiriza Yesu Kristo engeri gye yeewombeekamu ku musaalaba eggologoosa n'akubibwa ne bamuduulira singa naffe tuyingira mu kintu ekifaanagana bwekityo ne tukakkana njagala okutegeeza tujja kubeera bawanguzi mu Mukama waffe. Tujja wangula emitima gy'abantu bangi. Ate tuwangulira emitima gy'abantu bangi. Amiina. Musumba tuyanza nnyo ssebo tuyanze basumba mwebale nnyo bali ddala kwanuka nga tulaba tumaliridda tuwunzikidde awo mbwaka bw'omusaalaba temuyinza kuggwayo ffe twagambye gabanako naffe bw'otunuulira omusaalaba gwe ki kyokola ki kyolaba tulabidde ddala nga Kristo afa ku musaalaba g'emaanyi ga Katonda. Awo Katonda naye we wali amaanyi gagalokola abantu gwoba otakitegeera gw'omanyi kikkirize ojja kulokolebwa gwe ate munaye n'ente enzirugavu evaamu amata ameeru ekyo kinyonyola so kati gumusaalaba ogugolaba ng'oguddugala okujjudde ensonyi ye ate wayanjula we wali amaanyi ga Katonda agalokola ate we wali n'amagezi gako nkagadde ennyo nti in humility bwe yakakkana nti magezi ge mwe galabikira yaga nti bwe ndiwanikibwa ku musaalaba ndiwulira bangi gye ndi n'amaka gange n'obulamu bwaffe bwonna Mukama atuyambe omusaalaba guno gubeere n'obubaka buli lunaku gye tuli obusobola otukuuma nga naffe muffe mulimu embala ey'amagezi ag'obwa Katonda. Sumba tusuubira ssebo tuwere esaala tuwunzike twebaze ssebo. Katonda waffe tweyanzizza olw'ekirabo ky'omwana wo eyajja n'atufiirira. Twandikoze tutya ffe tetulina maanyi ago kubanga ffe abantu twelowoozaako ku bwaffe nga ffe naye okwagala kwe wayolesa Mukama Katonda najja n'atufiirira tuwone okuswala. Weebale nnyo Mukama, weebalire ddala naye nno tuyambe tuleme kukakanyala mitima. Ebigambo bituwandiikirwa okutulabula okutuyigiriza naye twesanga ate Mukama tetubiwulidde ne tufuuka abasirusiru. Tusabayi Mukama Katonda omwoyo omutukuvu oyo gwagamba n'abaluŋŋamyanga anaabayigirizanga leka atuluŋŋamye okutegeera ebyama by'omusaalaba. Amiina. Ekisa kyo kitubeere eri abooluganda bonna Mukama Katonda batawaana n'ensi eno bakkirize omwana wo bakkirize Yesu Kristo basobole okulokolebwa mu nsi efaanagana bwetyo tutuuke mu kwesiima. Mukama tukwegayiridde ebirala kabigaane naye otutuuse mu bwakabaka obw'omu ggulu ku bwa Yesu Kristo mulokozi waffe. Amiina. Mukama waffe yeebazibwe tweyanza nnyo tweyanze gena saani matovu ngana enkayondo Julius okuva e Mengo ate ne musumba tusuubira Moses okuva e Ntinda. Bwe tukuweereza kisa kya Mukama waffe Yesu Kristo kyeyongere gye muli. Waaw.